Yes, ku President Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekuumidde ku mukutu nenkugamba nti gw'atana subscribinga era onyige n'akaakadde weegatte ku nkuyanja y'abantu ab'enjawulo abafuna buli ggulire erigenda maaso mu ggwanga era ng'amawulire olunaku olwaleero ge tuleese waliwo ebifaananyi eby'enjawulo ebisatulatinga ku social media era nga kigambibwa okuba nti ebifaananyi bino bya tiimu emanyiddwa nga eya Bobi Wine eya security. Tiimu ya Bobi Wine eya security naye nga ebifaananyi bino biragira ddala embeera embi abantu bano gye balimu era gwe oba tojjukira emabega kaawo tiimu eno yonna eya security ekuuma Bobi Wine yonna yakwatibwa ab'amagye ne poliisi ne batwalibwa mu makomera ag'enjawulo. Abamu batwalibwa e Kitalya, abamu ne batwalibwa e Nalufeenya era bonna buli omu bamunyiga lulwe. Naye ate buno obufaananyi obwakisatulatinze ku social media bulagira ddala nti embeera abasibe bano gye balimu si nnungi yadde n'akamu olw'ensonga nti waliwo abamu abali mu karuumu nga karuumu katono nnyo naye nga mulimu abasibe nga 50 nga n'okussa tebalina we basiza ng'embeera eragira ddala gye balimu mbi. Era ba politician ab'enjawulo ne ba human rights activists ab'enjawulo bavuddeyo ne bakondeminga ekintu kino ne bagamba omuntu yenna kasitaabanga muntu ayina eddembe lye ery'obuntu era balumbye omukulu atwala ebyamakomera amanyiddwa nga Abaine ne bagamba nti talina lukusa lwonna kuleetera bantu kusula mu mbeera bweti naye omukulu ono tannavaayo kurespondinga ku nsonga eyo naye nga bo bataddewo statement oba bataddewo embeera nti kino ekikolwa kirina okukoma era kirina okukoma mu bunnambiro. Teri munnayuganda agwana kubeera mu eyo embeera yadde musibe olw'ensonga ayina eddembe lye ery'obuntu era obufaananyi obwo bwasatulatinze nnyo ku social media nga bulagira ddala abakulu bano kizibu nnyo n'okweba kubanga mwenna mwebeera kumpi nga n'okussa tosobola yembeera abakulu bano aba ttiimu ya Bobi Wine n'abasibe abalala gye balimu wano mu ggwanga. Tetumanyi mukulu ki kyagenda kukola ono amanyiddwa nga Abaine atwala abasibe oba Uganda prisons bonna era ffe tuyinze omukulu oyo abeeko statement gy'akola ku nsonga eno kubanga kyandifuuka omuze obanga kyafuuka dde omuze obanga bulijjo weekiri naye ng'abantu tebakimanyi. So twetaaga naffe nga bannamawulire ne twogera ku nsonga ezimu at least wewabuli amaloboozi we gassuka nga mangi wabeerawo embeera y'okuba nti waliwo ebikolebwa okusobola okubaako embeera etaasibwa kubanga kati wotunuulira embeera bweti kiba kizibu nnyo omuntu obutafuna buzibu. Engeri gye beebaseemu olabira ddala nga omuntu asobola n'okuziira n'atazuukuka kiro oba n'atazuukuka ng'obudde bukedde. Yes, ku President Media TV ffe tukuwa buli update egenda maaso mu ggwanga. Likinga, commentinga o subscribinge.